Semigadde Robert Ndugwa omubaka w'ebizinga by'e Buvuma ate ssentebe wa Uganda Parliamentary Circle. SACCO egatta ababaka ba Parliament, abaaliko ababaka, abakozi ba Parliament n'abaaliko abakozi. Honorable Segirinya yali memba wa SACCO, yali alinayo akasente akatono yali yasevingayo, mumanyi ebyamuliko nti kumpi ebbanga erisinga ate yalimala mu ddwaliro na mu kaduukulu. Naye bwe yafa Parliament yayisa motion nga mu mbeera ey'obusaasizi buli mubaka na contributinga $300. So tulina ababaka 527, so okubisaamu olaba sente z'olimu ogenda mu $1,160,000 plus. Kuba ezo zaasondebwawo penire zo tuzoogera. Naye alinayo ne ka saving ke ko ke tutayinza kwogera. Naye katono. So ensimbi zino ezisinga 160,000 zakuŋŋaanyizibwa ababaka. So n'olwekyo Parliament yali erina okuzimwa ejjukira nti oludde yali afudde. Parliament olw'okuba tewaaliwo mutuufu wa kuzifuna n'eziteresa Parliamentary Circle. Kuba tesobola kuzitereka ku akawunti ya Parliament. Akawunti ya Parliament omwaka gw'ensimbi ogugwako ensimbi zonna zikola ki? Ziddayo. Ate eno si revenue ya Parliament. So ensimbi ezo tuziterese si lwakuba tetumanyi nti Honorable Segirinya yafa, naye tetulina muntu mutuufu. Nga tuzimuze mulaba omukyala teyali omu. Wantu gambye nti lwaki temuyita omukyala katuyite kaani. Ate wantu gambye lwaki temuyita abakyala. Naye ate si mulimu gwaffe kutuuza bakyala na famire ya mugenzi. Gwe mulimu gwa Administrator General. Twalabako emabega awo Honorable Sseggona yokusooka ye yali in touch famire okugezaako okukwataganya famire yonna bamanye omutuufu ani anaabeera administrator. Kuba ayinza okuba teyalina sente zino, kayinza okuba n'ebweru yalinayo ebintu ebirala bikalu. Probably balina okulonda administrator. Kituluma nti oyinza osanga abaana tebasoma naye mu mateeka agaffe ag'ebyensimbi temuli busaasizi. So n'olwekyo tulina administrator gwenna gwe banaatuwa even within 2 hours tuba tumaze omusasula. Omulabi ayinza ogamba naga lwaki temuziwa maama w'omugenzi? Ebintu by'omwana tebiba bya maama. So n'olwekyo ekikulu kya byonna maama tusobola kumuwa ssente ezo kuba si ye nannyini estate. Ate tulina buyinza kugabanya. Obuyinza bw'okugabanya bwa Administrator General. Naye singa bo ng'abakyala, kuba ekikulu kya bonna bakyala kuba be balina abaana, singa bo ng'abakyala batuula ne bakkaanya, probably kyobola Honorable Sseggona kyeyali agalawo naye nakyo kyalema. Yali agezaako batabaganya naye kyalema. Asa tufuna administrator nti ono gwe baalonze tetulina buyinza muwakanya, tumanya nti yoyo kuba kitegeeza abaalondeddwa abazadde bonna azina abaana abamaama then we pay. So bajje bakozesa ofiisi yaffe weeri wano ku Parliament. Olw'okuba nti noono yali high profile person. Administrator wadde baamulonze naye tajja buzibu mugano tujja gamba nti nabalikola ki? Jangu nabo. Abakyala bameka? 3. Administrator ajja n'abakyala abamanyiddwa then ne tusasula. Gundi yaffe ebeera ya check. So kitegeeza no tetusobola kuyishyuwenga check mu mannya g'omugenzi kuba tasobola genda mu banka akola ki? Kujjayo ssente. Olaba complications. So kitegeeza nti tulina okumanya ani oyo gwe tusasula gwe tushyuwenga ki? Check.